Yes, you're welcome on the show. Amanyi Ndozi Man Peter Ntambi Jimzone #1 Rich Boy Maxud Junior na wetu tutukomyeyo ku mukutugwa from Uganda mu Kamoli nga tukuletedde biki ebikyasiza okutrendinga mu entertainment industry ye Uganda. Olunaku lwa leero nno tukuletedde ensonga ndala oba omuntu omuyimbi abadde akyasiza okubeera omwatikirivu e Uganda mu bakyala gwe bayita mwana muwala gwe bayita Lydia Jazmine nga olunaku lwa leero tetugenda kuleeta Lydia Jazmine yayenze kwani Lydia Jazmine yalwanye nani simanya balwana ne Rema no olunaku lwayo tukuletedde ebifa ku Lydia Jazmine obulamu bwe n'engeri gyabutambuzaamu nga kiteebereza okuba nti Lydia Jazmine ebintu obulamu abutwala recklessly olwera okuba nti akozesa ebiragalalagala era nga kino kitandise okuba nti kirabikira ku mikutu egyenjawulo egya social media n'abantu abalala twabadde tutambula ku clubs ezimu ez'omu Kampala ne tugwa ne tusanga mwana muwala gwe bayita Lydia Jazmine ng'agezaako okuba nti enjoying a life ne bakyalibe okuli Winnie Nwachi okuli abayimbi abalala nga bagezaako okuba nti beesanyusa wano wetwagwiridde ku mwana muwala gwe bayita Lydia Jazmine ku baale mu kye bayita Impara ng'agezaako okuba nti akozesa kye bayita enjaga nono tubadde tumanyi nti Lydia Jazmine engeri gy'aba nti abuukaabuuka engeri gy'akolamu ebintu bye nga tulowooza nti she's a smart girl naye twagenza okizuula nti Lydia Jazmine 24/7 abeera high nga kyakikozesa akozesa enjaga gye bayita cocaine n'enjaga ey'okusmokinga ebimu ku nsonga ezimu ku nsonga lwaki Lydia Jazmine ennaku zino alabika nnyo mu bintu ebitategerekeka twabadde tugezaako okutambula nga tubuuzako eyali manager gwe bayita Washington tumubuuze oba abadde amanyi ku kino ekintu Washington yavuddeyo natugamba nti ebbanga lyonna lyabeera ne Lydia Jazmine yali tamanyi nti akozesa ebiragalalagala era kyawulidde kipya naye n'agamba nti Lydia Jazmine abadde yeetooloddewaako emikwano egitali mituufu mu especially abayimbi ng'agamba nti okuva yatandika okukinga ku Big Talent ne ba Eddie Kenzo bwetyo obulamu bwe batandika okyusa bwe twogera Lydia Jazmine yeetaaga asabira Saala yeetaaga okusabira esaala kuba obulamu bwe buli mu matiga Lydia Jazmine alinga mulalu Lydia Jazmine ebintu byakola tebikyategeereka reason being nti akozesa too much drug enjaga gy'akozesa nga bwe twabagambye nti takozesa njaga ya kusmokinga oba eno y'obusigo gye bagamba wabula atabikamu enjaga y'okusmokinga n'akozesa cocaine n'akozesa ne cocaine so byebifa ku Lydia Jazmine bwe twogera Lydia Jazmine yeetaaga saala zammwe drugs zanimutwala zanimutira career ye amanya ndowooza nsigadde Ntambi Jimzone #1 Rich Boy Maxud Junior nabwe twegweko mu episode yaffe endala follow us on Facebook Twitter Instagram omukutu guli gumba guyita Uganda mu Kamoli ate nga gwe kukyasiza okuleetera ebintu ebyakabyo ebifa mu Uganda entertainment industry. Bye bye for now.